naye abazadde bo bekikwatako mulaba balina kye bakoze ekyamaanyi okulaba nga amasomero gano ebisale tebirinnya nnyo kweyongera. Nze nalabako ku sakula y'essomero erimu ng'omwana fiizi asasula obukadde 5 6 mulaba amaanyi gateereddwawo okulaba nga ebisale bino bisigala ku mbeera etanyigiriza muntu wa bulijjo oba tewali kikoleddwa. Kati nkubuye waliwo omuzadde agenda ogenda mu ssomero abe nga basasula emitwalo 3 agambe obwo obusente ze so atwalayo omwana wange. Ate ne ssaawa ya kaakati abazadde tebasinzira nti ku fiizi basinzira mutindo ky'essomero gwe lirina nti kigenda kujja ng'essomero lisomesa nnyo abaana be bayitira waggulu ne baleega ki kati ng'omuzadde agamba omwana wange essomero likola bulungi kanoonye ssente nga bwenkola ki bwensobola mutwale mukole ki omutwale mu essomero. Abamu nebyo tebabifanako naafe ekizimbe essomero lirabika bulungi naafe ebizimbe nga tafudde na ku musingi olwokuba essomero lirabika bulungi njagala omwana wange akole ki asomere. Weewaawo yeyo ensobi abazadde gye bakoze nti batunuulira nnyo n'asasula mmeka n'asasula 3 omwana wange so amutwala kwako kasomero n'atwala omwana mu ssomero ery'obukadde 7 ng'ate tukirabyeko omwana ng'asomera naye nga waabeerayo n'asoma n'asinga n'oli abadde mu bayitidde ddala nnyo nnyini ddala. Weewaawo tweyongereyo mu puroguramu yaffe ebyedda byali bitya ate kati bitambula bitya mu masomero tukyatambula naawe twogereko ku tripu zino ezitabuse. Kifa sooka otugulire ku kya tripu ekyo kiyimiridde kitya edda we byali edda bannange tripu zaabanga ntono naye kati nze nina muto wange tripu zaafuuka tripu musimanyi tugenda mu shopping twetagayo emitwalo 5 shopping webuuza kati shopping akapapula ka shopping nakalabyeko kewaka nabagala shopping ku trip ngene nga bulungi nnyo mwana wa second row shopping ne badde ne ice cream ngo babatutte mu supermarket ne bagala ne balondayo obwokulyalya ne bakomawo embo baladde simanyi shopping ne wayitawo wiiki mbu tugenda simanyi bagenda Lugogo bagenda ku zoo n'abasaba emitwalo 8 n'abasaba emitwalo 10 omwana wa nasale kati bateekawo ne sente emitwalo 3 bagenda simanyi Kenya bagenda Tanzania bagenda kukolayo kibanna omwana wa nasale naye ng'omutwala obutuke eggwanga agenda akoleyo we twakola ne trip nga mugenda for study tours only nebiro kati wulira shopping eddefe twagenda mugana wali abaana kati babatwala ne Dubai ng'omuzadde totugendagako na Dubai bakupiika sente emitwalo 9 mu Dubai abaana b'ennaku zino balina banga n'omuzadde togendanga naye naye ng'omwana wa nasale agenze Dubai agenze kulambula magezi ki naye bw'agenze kulambula Dubai nga wa nasale ku maama we n'ennyonyi togirinnyangako naye agenze Dubai naye agamba mami ngenda Dubai njagala ebitwalo bandikendeezezza ku alina ne passport gwe maama we gy'otayina trip buno omwezi n'abeera ne trip nga 4 omwezi oguddako n'abeera trip naye ate edda ekyalingawo edda twatambulanga no twatambuzanga Kagere oyinza okutambula okuvanga wano oba paka nga ne babatwalako ku beekeri nebatwalako ku webale nnyo bukeeke no be babawa left overs bulungi nnyo ne babawa damage ngazezo trip zaffe weewaawo tukyali ffenna njagala tutambule tweyongereyo mu puroguramu yaffe eno. Omulembe gukyukidde ddala tulabidde ddala nga omulembe gufuukidde ddala gwa digito. Abaana kati otuuka ku ssomero ng'omwana alina smartphone omwana social media influencer oba celebrity omwana obeera eyo ngolooza omwana we ali ku ssomero kumba omwana we yafuuka dda celebrity wali ku TikTok buli omu amumanyi buli omu amufollowinga n'ebyokusoma si bya ayinza okuba biriko naye ate nze kati maki kye muyinza okwogera ku mulembe guno ogwa digito okuyingira mu masomero gwa TikTok omuganda wange TikTok TikTok omwana wa bebi olaba essimu yange eno atula butuuzi wano n'akuliraana muweemu eddakiika ezi password yo nga yagikutte ng'agimanyi
owannasale muwemba eddakiika eziri password aba yagifunye edda ogenda okudda aba yatandise dda okwetimba ng'ali ku mutimbagano atambula olimba niweebuuza omwana wange yatuuse ddi ku mutimbagano batuwangana amasimu ng'omaze siniya 6 mbolo okuze naye omwana kati akwata esimu ali mu primary abeera omwana gamanyi whatsapp gundi buli ekigenda ogwa asobola okutwitinga kugamba mami nga gwe byotamanyi nako tomanyi nakuddukanya kugamba mami omanyi ekiriwo kati kyate kiki mwana wange nti gundi ne gundi beekubye tyani naani nti gundi ne gundi beekubye n'omubuuza kati bikukwatirako ludda waggwa omwana omuto aye akudda nno mami gweddaawo fe tunyumirwa naye mulowooza obuzibu tebuvudde ku bazadde oyinza okuyingira famire emu ng'omwana bebi naye ng'omwana yamuwadde edda taabu abaana b'ennaku abazadde babakwasiza nnyo ekintu babawadde eddembe lingi ne bayonooneka amasimu gano erudda malungi erudda mabi naye olowooza si ye tekinologi kifa okyogerako ki tugendere mulembe ogwo tetugane tekinologi kuba n'ensomera gayakyuka kati omwana atalina laptop ku mulembe guno tasoma naye ate ab'edda baasomanga mwattu ne bayitira ddala be basajja abagezi n'abakyala abagezi be tulabirako nga tebaayina mulembe ogwo kyo kituufu naye kati essaawa zino woba tolina ssimu omwana togenda kusoma woba tolina kuba agendera kugamba mami nsaba ku ssimu yo nkole research bakati buli kimu kya internet yakyuka ife research waffe twagendanga mu library n'ofuna akatabu naye kati bo ebintu naye babasomesa birala ku ffe bye twasoma tebikwatagana omwana wa primary akuleetera ekintu nga gwe wakisoma na mu second nga wa primary kikulema omwana atula bulungi nnyo n'ewaka naga sigenda kusoma leero nadda ku online kusimu eyo n'atuula n'asoma naye nga tutagenzeeyo mu kibiina naye n'atuula ku simu ye bw'ati n'ebibuuzo n'abikola online n'ebibuuzo ate n'abikola mwe kati mulowooza nga tuwunzika twolekedde okuwunzika puroguramu yaffe mulowooza kiriwo ekiyina okukolebwa okulaba nti ensoma eno tenaabuuka abayizi basigala nga embeera y'essomero yeeyo yennyini basoma bayitira ddala ng'ate era n'omulembe guno omulembe tuguyita omutebi ogwaffe omutebi nagwo ate tetugulese mabega kiki kyemulowooza ekiyinza okukolebwa Maria nze nandisabye abazadde kuba abazadde be basookerwako mu buli kimu abaana bava waka ne balyoka babaolekeza wa masomero kati ng'omuzadde olina okuteekayo obuvunaanyizibwa ng'omuzadde olina okugobereza amaaso omwana wo essimu bwe wagimugulira beerawo ng'okola follow-up omanye biki byaddukanyiza ku ssimu biki byateekayo naye ab'ennaku zino bakkiriza okutunula mu masimu gaabwe ati kyenkugambye asobola okuwada gye wamugulira ng'ogitunulamu naye ng'alina eyiye gy'akolerako ebirala osimbewo akati awo kukyogala guno omulembe mulalamu ate okimanyi nti essimu eno abazadde abasinga tekinologi gwe tuyina kati okusinzira ku bwongo tebamumanyi amanyi kimu receiving whatsapp ye byamanyi kati nyinza okukwata essimu eno nengikuba nengiteekamu buli oba password oba nengiteekamu biki ndewoba totaddeemu password omuzadde asobola okujja n'atunula mu simu yo bulungi nnyo waati naye nalamala ofunamu ki kati esawa yakakati nga bano abaana ba secondary aba tiktok abo bomulaba engeri gye babeera ku tiktok toyinza kungamba nti omwana oyo ayinza okukkiriza muzadde wa mulabe ng'azannya tiktok tasobola yamuhayidinze dda babakweka yamukwese dda mama we ne taata we ye n'asigala ng'atambuza obudde agambe nti budde buti bw'oba obeera ku simu yo otegeera omwana wo osobola omufuga engeri yonna amugambe essaawa zino wenkwagala obeere ku simu yo birala okola emirimu bwekityo kifa gwe okyogerako ki nze kyenkyogerako abazadde sijja banenya nnyo ku kintu kya intaneti eno naye naffe abaana ngaffe tuli bazibu nnyo omuzadde yakuwa essimu yakusomerako naye nodda mu biki mu birala naffe ngaffe tulina okwebuulirira kuba bo gwawe bakukola n'akubuulirira n'akola ki
kwaka ivene wakubulira izo butwira ati ngakubulira esimu giberako obudde bwebutibwe nokabona omuzeeyi yeyogeza olaba akumalira budde kati naffe nga ffe abaana abakozesa emitimbagano guno omulembe mwagusukka ebyo byammwe byadda kati nga ffe naffe tulina okwebulira tulina okumanya ki tetukola ki tetwagala kindi ku ssimu naye ngikozesezza ki okitegeera oli mu lecture class lecture asomesa gweoli ku internet kati nga gwe naawe omuvubuka bulungi nnyo kati ate ku baana abato omuzadde yajjayo n'embooko wakati ffe omuzadde takyajjayo mbooko akubuulirira n'omutulira ng'omusirusiru kati ku baana abatajjayo omuggo guveeyo akube n'okkuba myaka ena myaka 6 okola ki ku TikTok naye olaba ne bajjajja kati babeerako aye nakulaga agenda kugamba sijja kuva ku TikTok egamba n'abalina otubuulire nabo ate ensi yo yeyononekedde ddala osanga ne jjajjaawo ng'ali ku TikTok ate nakubira n'akayimba nakugamba sijja kuvaawo TikTok y'abantu kagamba ne bikusobera embeera bwetyo bweri nga puroguramu yaffe kirabo twagala gwotubuulire ebyedda nga bwe byali n'ebyaleero we biri mu nneeyisa y'abayizi n'amasomero olowooza ki kye tuyinza okukola okulaba nga gaapu ate teyitirira mwana wattu ebiseera ebyedda abazadde abaffe baali babakambwe weyabayinga ne bwotula naye wano na wano ng'akutunira butunuuzibwa oti n'omanya kyekiddamu essaawa yakakati abazadde balekeredde nnyo abaana amulekedde mukozi amulese wa neiba agenze kati yakuze n'abaana ba neiba emize gye balina bali awo bavuma boogera buli kye basanze weyabayi omuzadde wanaakomerawo okuva ku mulimo akuŋŋaanye omwana amuga ekyo kiba bwe kiti obudde bwayiseeko ate g'amasomero tetugateekamu mu nsonga eno anti kati g'amasomero nga wonagamba nti batuuzizza like oba emitendera nga kigenda kulungamya abaana mpisa ezo nga wonagamba twabeeranga ne groups ezo nga zisomesa abaana empisa okitegeera nga balina okuba bwe bati ne bwe bati ne bwe bati yensonga lwaki abaana abo tubakwana ne batwala tubagenda mumaki masomero lwansonga bayige ki bingi kati omusingi guno mulina kuviira ddala wansi abazadde kyensaba bakomyeko ku bukambwe obwedda buli obwedda obw'omuziŋŋoonyo sina bwamuziŋŋoonyo waliyo abazadde abakambwe ku mulembe guno nga n'essimu agyasizaawo naye omwana n'akulaga nti mu ddakiika nga anaagenda kuba n'essimu endala tebakyabiwulira waliwo omuzadde ajja ng'agenda kukuba keebere nga sinankuza nga yakkuza bulungi tedde mu buli kimu kirabo kola kino kirabo nagambe kino wololololo nedda mukwate empolampola kati nga ffe abaana abawala twetaaga kukwata mpola mukwate omuze wali empola omugambe kirabo kino bwekine bwekiti mwana wange si kirungi tugenda kuswala kyusaamu afazaali okikole bwoti ne bwoti ojja kulaba omwana wo waataatambula buzi n'omuboggolera bwoggozi n'omutuukiramu kulayira bigenda muyita ku mutwe weewaawo weebale kutambula naffe ensonga ebadde ku byaliwo edda mu masomero era engeri ab'edda gye beeyisanga mu masomero ne gye batambuzanga obulamu bwabwe obw'essomero nakati kiri kitya batambuza batya abaana b'ennaku zino obulamu bw'essomero oba kiyite lifestyle twogedde ku nsonga nnyingi ku by'emitimbagano ku bya enneeyisa y'abayizi emisoso egiyitiridde mu masomero n'ensonga nnyingi endala kiddayo eri abazadde okwetereza bafe ku baana baabwe babalage kye balina okukola mu nsi eno ejjudde ebizibu ebiyitirivu n'okwebeereramu abayizi bo balina okwebeereramu balina okumanya kye baagala wadde omulembe gwa .com ate tebalina kukola ki kukisussaamu naye ate nga n'amateeka galina okubeerawo amateeka amalungamu ate nga gagobererwa okulaba nga gaapu ate teyitirira nnyo abaana baleme kunaabuka nga bali mu masomero ate nga n'okusoma kutambule bulungi basome nga bye basoma babitegeera ng'ate tebasomera mu bweraliikirivu mbadde Namugwe Esther weebale kutambula naffe ebadde The Voice Point tunaddamu mweraba